Lokat TV Nera. We lay our future in thy hands, united, free for liberty, together we'll always stand. Neyimbira nesitenda Sabasajja Kabaka asanira fugo Buganda wonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavata naffe tukikuumenga. Nsanso balaba Community Radio Simba ne bayimbi bannange nsanso balaba amannya agange Neyimbira byange nze yali helicopter era nze helicopter kali linfukidde ensonga mu budde buno nze yasoka ddala omusajja oyo yanzijjako president wange kati sawe no vice wange akati nakasuka vasi yange bwe ku final gendereze bo tubera wano muddamu okutuwabulira mwe wa baka mulira kirungi nnyo kali kya mukimaintain nze nti bwe muba mukikola mwe musigalamu almost mwe namumanyi ennyimba z'abannamu helicopter mwesimye balina sabuni mwabayoze engoye ne mutachuma baba ze wagenwana n'obwana ngula wakiri watende bumukweka bangi songa mbakutira nnyonyo bagende mutela amapapa ligamanya okwoza nze bandekera katole bannange sikyasobola muti Uganda yatabuse baba ate n'okudaba n'abennyo n'okwolereza mu bite byatabuse baleero n'akawunga kizibu nnyo kati muzeeyi yagambye muyige n'emiwogo emyokye naye yagiryako diye n'amalagi y'eggwanga linaddamu ali wambe era nze nsasira n'abasekerera nti mubanyi okufaanana makanika ekyo kibi mbeera ngekereza sopu bwe munakatole wati numbe yakawiki laba ne kabuyonjo z'ekibuga zalinnye nnyo kyotiko katino yalwenda eramu abanyonywa bukyayi n'obukomando bitabuse mugule pampa Uganda mugiraba endagala okwebaza zoba HODs yetwasookeranga abantu balowooza nti Neyimbira byange alina kuleeta bigambo biwaawala omwaka guno gwamenyeewo ekyo era bwe muwulira ennyimba zonna okujjako ereezo kuba nti kabulamu ate bwe bwe butambuza obulamu naye bwe mwewuliriza ennyimba zonna ziri bwe zityo helicopter ye mwana eyasinga okumobilizinga fan base mumukubire mu ngalo ogyeko Kazikomba eyali ku home advantage wa Kiso helicopter yali ava mukono naye negye yayita yonna nga abantu bategeera nga babuuza ekyo ki bagenze munebyabula byase obanga gwewo wasobola okuvaayo n'otaleetawo bantu kubuuza nti abo balagawa obeera watusala mukitegeera. Okay, next uleveeyo leve 12 abasooka okuwanda ntuuse omukisa guno okwebaza abateesiteesi nange okunzijayo mukyalo eri ekayunga nange nenvaayo ne bandabako era nange ku YouTube amaaso ngatandika okubanga nange bandabako sanitizer envumulo y'ekayunga bwe gutyo bwe gwali ne bampangulira ku mutendero ogusooka nga mwana mulenzi otiki ow'ekakiri nga yeya Megga kale ne mu mupiira nali w'amaanyi nnyo kuba nakuba ttiimu 2 eyokusatu eya Shaiti ne Megga mu penalty abaana baazikuba eri vasi yange ekitabo amanyi oluyimba lwa kibijibiri ndeka nsome
kibadde ky'ekitabo ky'omama nakati ndaba kigula ennotisi zizannyiddwamu okigabako olabika wesitalinzi kubale nasembayo okukola musaakireka nti ze nkozesa biiki bwino kizibu muyuwa naye oyo yakozeemu alabika akozesa maaka newunyiza kalamu seerera bweki kumbe ekitabo kyendimu President w'omwaka guno era jidde atuuke kati omukolo guli fully constituted era nyabo President Chocolate okujjako bantegeeza nti wakigenderedde ng'oyagala gwoba osembayo okutuuka otuukirire mu masappego ekyo kyokka kyekikuwonyeza otherwise tekibadde kigenderere tekibaddemu labeka nti osuula busuuzi budde tusanze tutandise era tugenda maaso yes obadde maliriza bumaliriza badde bakitegera maliriza bumaliriza atandike ku kitundu ky'omukazi ekyo ekisinga kola nti kyembadde nsinga okwagala kubanga omukisa guno nyinza okuba nga ofunye bwomu agenda okuddamu kibadde ky'ekitabo ky'omama nakati ndaba kigubye ennotisi zizannyiddwamu ekigabako olabika wesitalinzi kubale nasembayo okukola musaakireka ze nkozesa biiki bwino kizibu muyiwa naye oyo yakozeemu alabika akozesa maaka newunyiza ekalamu seerera bweti kumbe ekitabo kyendimu kyonna kikobye inki koze kanfuna akatooki njagala okukakasa oba kitegedde ekalamu nenkwako kati nga bw'otegedde nti njagala okukakasa mbuyo bwe wakiwaddeko atamanyi kuwandiika oyo akyonoonyi omanyike n'okamala ataata nakati oyinza otya okukola mwami ekintu ng'ekyo notokyalina kuŋŋamba omusizaamu kati nyinyonnyola kyolabye ku fasiti peegi ng'aweekwasa kalamu seerera bambi kumbe ekalamu yesaanuuse neeyiwa bwino nga wankubanga n'emiggo taata nakati onnangira kitabo kaluba mpapula gundi kati mpeweevu weekwasa oyagala kiddala naye abasajja mwakulaawo bwe muteera obwedde owandiika osirise tekinyegako kati omalirize okooyobebenga bwino mu kifo ky'okumpaano yogera bikyeyo twala eyo isiimakodi ensiimye naawe maama nakate obwedda kyendiko byonna nsaaga busaazi ekitabo kize bupya nkyakyewuunya kyonna kiwewedde kiringa hollebu njagala nzikize ekitabo kyonna notisi okutuusa gye nnina ekkalaamu bweneekalira naye ngekyalimu bwino ngenda tolobya ne mungo gyali mu ggolo akatabaali mutendeke ennyonyi era ndirwayita my pen is sitiyufu my handwriting is confirmed the city to be written inside your book. Okay, thank you and love before sanitizer. Next. Omuwala abawanduka ku leve soka tukyaliyo Muyingo George amanyiddwa nga nnyuma okuveeka Sanda bannange nze ndi musanyufu mu mbeera yonna lwakuba waliwo ate kansala omu ye yanfunamu obuzibu abantu bamugamba tolina kyotuyambye ennyuma yasaana okubeera kansala siima nze kyentaddemu kyo kizibu nnyo kizibu nnyo nyereka Sanda ndi w'amaanyi nnyo kono eryo simba nga bwetambula yonna akayimba ngenda kuona budde owedda nga ntandika bwe nti
waliwo ekintu kyenzijukira nga ndi muto era nzirawo nenseka munda olunaku lwakya ku sande tugenda okusaba maama yakeera nnyo ssaawa 11 genda okuwulira esaidi nga taata ayomba yateeka tinyaba olaga wakikoojo maama yamuddamu nkedde enfumba ekyenta olwaleero lwasande tulina okusaba balina enkoko nnyingi ssaako embaata era koolwo basalawo bafumba embaata balimu emmere ey'amawulu nkyajjukira twalya maama n'agamba tugenda okusaba tunaava ku kyakya essaawa 8 nga tudda ku mmere n'enva ziri ez'embaata kale nze twali ku kyaki naye ng'omwoyo ebikume n'enva ziri ez'embaata aza yanda makoolo nga ntaayogera amala ate bwakyusa bwadde emabega mukama yatuyambe wakane tudda mirembe ate taata basalawo asooka omweso yagenda n'antega akakodyo okumba entuno nampaayo ebibiri ngende ewa Saalongo yayina edduuka ate nga wala nnyo okutambula odduuka ssaawa nnamba nasooka ne mbalabalamu ngende ekinoni nange nakyama kumpi wano ewa Nambuusi olwamala okugula swiiti ng'ate nziraga nasanga maama muddaliibaza nnyo omweso nagenda owulira ng'ate maama ayomba ekyomwana n'atera okudda amalamu obeewo nalowooza baagiridde eddaayo n'embaata ante mu mulanga taata nange njagala oko nga temukamba era koolo n'asalawo nsinga oluyala ekyannuma kati nno kangwatulire ekendeeza omulungi n'okugezaako okupaka olimba wandyakonye embaata wandyakonye embaata akati njagala mbategeeze ettutumu lya Neyimbira Byange eriva mu kubeera nti ye show etaliimu bukuusa, ye show etaliimu buki. Omuntu asigala muntu ekintu kyeyayagala nga wa myaka 12 bwabeera na myaka 6 asigala kikyakola ki. Naye lwakuba ayingiramu okuswala nti banaamulaba batya omusajja ow'emyaka 6 n'omuntu ebintu byayagala obulamu bwe bwonna asigala akola ki abyagala. Kale nno akayimba k'embaata wandyako okay yes nyuma kidomole erinnya lye baalirirako nyebunga bali ku stage katonda abayamba ne bafunawo omukyala awo akwatagana n'erinnya kale sho nebeera nga yali nkani. Now next oyo nyuma amanya mukafunda kali okuva e Kasanda era ab'e Kasanda babatumidde nnyo babagala nnyo. Kikyuse Kasanda kuva mu Neyimbira Byange buli wempita bagamba yoyo omwana wa Simba omwana wa Jjejje era babagala nnyo nnyo bagamba bannaye bagala nnyo era banjagala nnyo nnyo otyo. Mukafunda kali nyongera obajjukizayo omu ku baana abagudde emiguwa y'okulonda oluyimba obukyamu n'alutandisa nga sibe yalina obutandisa balala abalugwamu ye bundi ne guluneedi kakati otuwa luyimba lwo olwagundi olw'okudibira ku lujja lwa Angel Sekandi lutandika bwe luti tekituufu mazima akoyeekaze nnoonya tegulasa ku ssente oba weeziri toba vuga kigaali oba mukumpanya kasitanda biirira nesisula tobijja mazima lwatuukanga ekirisibyeko busiru bwange weewunye nnoonya mugadde yazimbe yeevuga gy'oli bali kumubaji nnyo Uganda yaffe ya miliyoni 5 ffe tugirimu ntoto yaffe miliyoni 43 bakyala ge 12 nno be bamyago ate nga mazima weewunye miliyoni 11 abaami bavu nnyo tebalina yadde akagaali oba pica balina ku ssente
olujja bwe lutyo tululwako lwaki tululwako lwagala okujjako omuntu atayagadde asigala nga ayagala ebibira byange amulabire ku kifaananyi kirala naye mukkirize okubeera n'abantu ekavumba paka saawa 12 nga tewali wasumagire ekimuyinza mumulabanga ekyo kyezo nga kiba kya muceezo n'omulala akikola ekitegeera kale n'obugambo obwo tukyagenda maaso n'okweyamira naye tugenda kutobeka waliwo ba heads of department abayinza okugenda ku buvunaanyizibwa obwamangu njagala okukowoola madamu Kathe because your program is short. Kathe Mutambo ye quality manager. Quality kitegeeza ki? Ebintu Simba byekola Uganda mulimu ekitongole ky'omutindo bakiyita UNBS, Uganda National Bureau of Standards. Kati ekyo kya Uganda naye ekitongole ky'omutindo ekyensi yonna eky'omutindo ekyensi yonna bakiyita ISO kyekitongole ekirawuna omutindo ku nsi yonna. Mu rediyo ziri mu Uganda, rediyo eziri recognized omutindo gw'ensi yonna nti bye zikola biri ku mutindo gwa nsi yonna. Tiziwerako Katha jatula eziwerako mmeka kati ekyali emu kakati bwebanga ekyali emu samualabika abadde akufuwako next media yerimu NBS yerimu ki abo bagenzeeko yo Simba egumazeeko myaka emeka emyaka 10 si byakwewaana bw'obanga ovuganya ku Simba obeera ovuganyiza ku mutindo gwa nsi yonna. Kukitegeera mumanye eki kyemuli. Kathe, please, a word to these juniors, the youth. Kusanyusa balaba mwaka ku mwaka tubeebaza twegattako musibye mukyanga basebo ne banyama ekisooka nsanyuse nti juzi wano bali boogera nti beebaza omukulembeze w'eggwanga okuteeka abakyala mu bifo ebyobuvunaanyizibwa mu nsi eno era nakati president webale nnyo nnyabo. Ekirala ngera bwe bakyogedde nti tutambulira ku mutindo ku Radio Simba byonna nga tubikoze era twebaza nnyo omwaka guno okusabikasabika obubaka bwe mubadde muweereza abantu kuba ekyo nakyo bakitujajingako. Waliwo emyaka egiwedde nga batugamba nti ekigambo nga kiyitiridde naye ku luno tubeebaza tutambulirenga awo. Mpozi ate kyetusuddemu bwe budde tukwata nnyo obudde kuba bw'osuula akadakiika buli kimu oba okisise kidde emabega. Mu myaka egijja tusaba nti tulina okukola kyetulina okukola dirwe tulina okukikola nga bwe tulina okukikola. Mwebale nnyo basebo ne banyavu. Tweyanziza nnyo Kathe, webale nnyo webalire ddala. Awo yavunaanyizibwa ku mutindo. Omutindo kitegeeza obuvunaanyizibwa bwe kulaba nga buli kintu ekikolebwa Simba omutindo gwe tweyama nti tujja gutuukiriza gusigala nga gukola ki nga gutuukirizibwa. N'olwensonga ekigambo kino kitwale nga kikulu. Twagala okwamiriza Alex owa DT Solar ne CCTV camera. Ezo ze kampuni ebbiri ze twayise zitwegatteko ku mukolo guno zikiikirire. Simba ekolerwa amasiga 4 njagala mugategeere. Amasiga 4 Simba kwetudde gegano wammanga. Mulimu abatandisi ba rediyo n'abakozi baayo, eryo siga limu. Waliwo essiga
ly'abawuliriza abaffe abawuliriza abaffe abaki abawuliriza abaffe ab'olulango eryo lyakubiri ne wabeerawo amakampuni agalanga naffe n'essiga eryokuna be bakama baffe abatuwa amateeka rediyo kwetambulizibwa mukitegeera abo be bakama ba rediyo Simba obudde bwonna buli lunaku bwe tuzuukuka tuba tulina okulabika nti ago amasiga 4 tugafaako nnyo kikyegakola kiki kyegalowooza era kikyegagoberera mwebale nnyo Alex otwegattako tubadde tugenda yes mandevuyagostoga yes mandevu ye programmes director wa radio programu zonna nga bwe zifuluma zonna neyimbira byange zonna yazivunanyizibwako okulabika nga ziteekateeka zifulume ku mpewo mukitegeera kale mwongere obugalo tubadde tudda ku mwana mutusanze ku levo yakweyanjula omwana abadde addako yes Simba etuuze nnyo era mu kyalo bagamba neyimbira byange bw'aba yalemye nzedde ku byotalo weruwera ddako nziza okulabula basajjamu abatanonya akusinga amanyi oyo kugitowasanga nayeonya kwakatimala mabongo lwannasingego nawasakula omukaaga nokubi yaŋŋamba muyambekako yennyonyogo kimoleze kunikayo eyakulaga kakasagala ekikoko nekanyanga kakyali mu bbirabiro ne musabanja koza kalimu akavu twalanetunetukira natulakawo nasinde nakuwaze atali kabina ne bukyalo bamudda yatula kati nga akatoto kyakalengera okarindako wanga esabasi bale tunawe tutakulinga ekikodisi content yono aliso super sagala banga bamwiza obwatulalo mudde muko kukulu katoli kibuloni zizokulabula basajjamu abakyandonya akusinga amanyi oyo kunditowasanga naina amanyo kakatimba namabongo lwannasindego nawasakula omukaaga lumuyaŋŋamba muyambekako yennejo simoleze nkunikayo eyakkulaka nga abasajja tuyinza kalongolongo kasa kunyindo kakasagala ekitoko kunekanyanga kakyali mu bbirabiro nemusabanja koza kalimakago ekutwala nepakunotugira natulakawo nasinde nakuwaze atali kapina ne kukyalo bamutenda yatula kati ng'akatoto kyakalengera ono omukunkuba yagamba Mr. Basi kundo obukalu bwagwe toddamu ate n'obulyanga akatoko kaguma akakulinga akawanga kago abikolubuto wendukuba oluvuganga ngoma omukazi asinga amanyi zanamumala nebwomupera kuwerere nasindawo ntoddenze n'obutama buninga ebbango lyatera obukasakirone oyo mulirwana naye ateetankasa nasinda nkuba nekaba mu luganda bayagala ntaaseka kaba mu lukyanga naye nkulize mu biseera by'okulonda akalulu akange kironde tokasuubira niwolinawe nsingewo nakapa yakusimba ku kapa nawe kikulugule yirabitezo okulira babi kironde tuwanyisa abakazi omukomo kannamyalo ekayina embaliga naye nze sifuddeyo Katonda atuyambye kubanga mu bulamu bwaffe tukoze ebintu ebitunyumira ebintu ebikolaki ebitunyumira kakati oyo mwana mulenzi Mr. Basi ate no tayimbyo naye nze ndowooza
Mr. Bass naye yakola mwensobi wali tosoosokere wali ososa luyimbo naye embala yammwe bwemu bwabaze bwekibeera wali ososa luyimbo. Okay, next. Tata Samu ulwako maweka akaba kintu bwavu nesimanya sente z'abakolezi zirakowa obulina kibudde ntabula banneeko ntikikanyazire mbugola tetetezaazerabalizudde nenneekwako ne nabyula ekyo ku mabito nenyumba nayingira okumulaba bisikanyemuddaentakemunaneza wayagulanga olwokubala yajjaga matugalanga mwana napiya wange ngamunywa soka nzimba nkaga natulako yetumye nange namukuba kisi ndala nabasa nange mba ensoya kulalekema nasaba kukirira muloja nkampa obera ulira senjelongezamu oyakasesikaleta kati kyaleta ayewakisanyinayikoleta bakutikanelanyekula kubange kyaleta kati kyaleta ayewakisanyinayikoleta bakutikazi kunjibuwa Ekimu ku bizibu bye mwasinga okusisinkana nga tuli e Kavumba mwe mwali mulina buli mwana walina okwegeza ku muzindaalo kubanga obudde wali obulinanga bubu nga tuwali akuvuga sipiidi nti oba kino abamu twali ekalangala ne babalabula nti mumanye engeri gye mukekkerezaamu bule engeri gy'oyimba abamu mwakyokinga mu dakiika egi ng'oli awulira eddoboozi walikozesejja lyonna n'oliyiwa omulundi gumu nelikolaki era emu ku nsonga eyinza okubeera nga pulezidenti wammwe yamuwanguza chocolate omwaka guno abakubidde ku kintu ekisinga obukulu biringa bisatu leka mbabulireko kino abadde composed nnyo nti nga takyamuukirira nagundi ya audience nga ye ali ku kintu kye atekinga obudde bwe teyeekola kintu bwakyamuukirize audience ekyabadde talina. Oluyimba olwasooka baali bakasooka ne Pankicha twamulaba nga avudde ne mu karakita ye yagezaako okukola obugadi abantu bakole ki n'ensi kyekyaleese abantu wabagamba ekireeta abantu vaasi sitole tutegereke sitole akati ne bwokuba angles 19 ku stage kati abantu abamu bajja kuloba bannengere ekirala mwegendereze nnyo Neyimbira Byange omwaka guno ndowooza yasobodde obbalaga kye tubagamba bulijjo nti abantu bagenda nabyo kiri best. Ndowooza tukkiriziganya nti okutuukira ddala ku final abasinga mwenna mwali mumanyi nti Kazikomba empaka azikoze aziwanga era abawagizi nga Kazikomba abawagizi babe byonna ndowooza tukkiriza tukkiriza nti Kazikomba ne chocolate Kazikomba amala okuyimba oluyimba lwe olwa final chocolate n'akwata microphone. Tukkiriza nti omuntu yenna yakyuka okudde wa chocolate yakyuka lwa luyimba lwa chocolate olusemba. Nakati tukkiriza nti nno abantu balina obusobozi obulonda ekintu eki
era buli muntu nakkiriza nti ndi muwanguzi mwalaali akiri munne amuwanguza mbadde nkyakwatirako gundi era ndowooza mwakiraba lwaki bwe twatuukawo ne bajjaji abaali waggulu nga basalawo ne tubajjawo kakati abantu bagenda kukola ki abantu bwe bagenda okusala babuuza abantu balina obusobozi okusalawo bali tewali tabu ngenda beerayo ngenda gendawo munoneyo then enkyankeereyo manager Sam ali munda ate nze mbadde wano mutende naye abeeko akagambo kabagamba ate nga bwetugenda maaso tugenda toleka butyo tusanyusa omuliro okubalaba nze njagala nnyo beebaza okutagaana kujja mu mwaka guno because covid engeri gye yaliwo twalowooza mbu ejja kuteekateganya competition eyo manager Katho buba buyimba bwennyo naye okay now Kathe and HODs something interesting ku mwana ono bannange kambabulire Katonda alina ebintu byakola omwana ono shaiti ku lunaku olumwezi asembayo nga tuli almost ku semi final yajja n'avuganya n'ataddayuka surprisingly that very night waliwo tragedy eyagwa ewaka ewaabwe banne be yali asula nabo babiri ne bafiira mu nyumba yakwata omuliro meaning abakubanga tazze ku radio that day she would be by now because enyumba yakwata omuliro was it kando yali kando banne basula nabo bagenda otuuka ekange enyumba yonna yakusiki ngenyumba yaweddewo God is plan Katonda bwatu bwakola ebintu sitwayagala kigira nnyo mugundi kubanga oluusi kiyinza okunafuya competition oba okuleetawo abantu obasingana kati oyo yatusingala kuba abantu bamusaasira tulyegendereza nnyo sympathy tulyegendereza nnyo okay thank you Shaiti yana muja ku bantu Senso pala wako basponsa bafe, babosi bafe, kamalunji, imsanyuko, okusoka kubanga chokenzi ya wangula. Sibanzi nali mwagira nnyo. Naye bwe twatuukaawo mu mpaka nga basigadde Kazikomba ne chocolate. Awulye munga alina okunoonya bwabwo. Era sijja kuwayiriza Kazikomba. Nakuwagira ku finaawe wasemba. Nawagira chocolate kubanga mukyala munnange. Kati ffe tukoma okukitwala. Omwaka gwakumeka gwakulaama naki? Kati bamaze obbala gakola amagulu gammwe tegabayamba. Kale, tusanyusa nnyo akatule nti mugenda kunyumirwa olunaku lwa leero. Ebirabo byammwe byonna weebiri mubire bagumu. Zebamutaliyano wekitegeekya self-contained nanyini boot ne bonnet. Tuba engineers kaza ne makokonyo matako. Yes, HODs
audience mu baana abaliwo tulinamu president omu mu b'emyaka ebiyise ne vice president omu. Vice president gye tulina Kazikomba sana vice president Mulamba. Ate ne tubeerawo ne Mukyusi yali president wa 2010. Omusajja yasembayo ndowooza kikwate yadde yasembayo. Okuva olwo abaana abawala beefuza ekintu kino. Mulundi guno abalenzi baawulikikamu baali beekozeemu omulimu nga bagamba bateekwa okumenyawo dominansi y'abaki. Era baali bakitutte paka kugundi nga balabira ddala nti Kazikomba akimaze. Laba akalulu bwe kabakwataganya Kazikomba ne chocolate mu diweeti esembayo kolabo. Era ne bongera okulaga nti kakati awo bayingidde mu bunyago. Nkubuulira Kazikomba ekikuwanguza ku fayiro. Ate nga bulijjo mbadde ekibagamba. Waliwo ebintu bye tugamba ebiri contemporary, ng'ombe eriko. Oba mukitegeeza kyekitunda kyekitrendinga. Kazikomba waleeta vaasi n'ogireeta mu kulyolanya. Nga tujja tubagamba nti nno Neyimbira Byange bwe yali akatandika Bagude bali Dokita Bitundu bayimba ku musezi nga akyamula abantu. Naye bye tweyongera bw'onooyagala okusitiikinga ku bintu ng'ebyo nti ndye gundi nagiraba nga ndi abafu bange nga tubajja kulaba nga ali mu nsi endala nnyo kuki oba okitegeeza. Nakati wali tosobola kuwona mwana ng'ayingiza kayimba sijja balimba naffe ffe tuli abategesi naye buli muntu abeerako n'omuntu gwawagira. Nze nali mpagira nnyo Landmine kubanga yaleeta creativity. Landmine okuva emukono banaye nange sisobola kuteebaza Simba kubanga nze gyendi sinaba kuweza mwaka ekyangendayo naye nalwala okugulu. Naye buli omu ku kitundu buli yandabangako bw'ati. Buli omu yampa eddagala n'embuuza eddagala lye mba nkozesa buli omu mwana waffe. Emmere oba oli waka ne bakuba essimu kubala tukesa nga sobola kuva na mu nnyumba ne bakuba essimu olidde nga buli kimu aleeta buleesi. Eddwaliro nga ngenda bugenzi ne bankolako paka era natuuka ku fayiro nga bakyansijaja buli kimu nga bakiika ebbanga linamala nga sikola. Naye nga tebammanyi bategeredde mu Neyimbira Byange. Nefuka omwana w'okukyalo, omwana w'oku bitundu ebiriraanyo kale ekyo kyonna kyonna kizirwa Simba sobola kutajebaza lwendo. Akayimba genda mu saluni. Akayimba ka Gonde Vincent Segawa abasajja kubula tinakusala lumu nalekeraawo kati okusala emitwalo kiba mukaaga nere nakusala namala wiiki nga mabavu ganzijjudde mu ngalo omutwe gwe munene wana gundi saluni za kuno kazikuboola ovuddeeyo tukire wange embuuza ateekeddwa okutaasa siriiwo genda wa Joni sale baana be bagenda kudda ku masomero balekire bukyokka amazima opime banga asazeemu abantu bana okooti omutwalo ng'omutwe gw'ovuganya kumpi nante beeramu ogamba ku mu kitundu gw'ogaba ne weerabira nti wabaza omutwe kutandika okusala ngusiiba katenga n'enkyawooli lowooza byenkugamba tonyiga tegeera oli mulema gwe lwabutalaba olaba kukyuvuga boda wabuzeeyo kutuuka erementi omutwe gwo munene wano saalundi kusalira olunaku ebaawa oba wakusaba tumala teesa yonna wikendi eyiyo mazima omutwe gwo mukafazali salamu abakyala mwendo omutwe gwo munene saalundi kusalira olunaku ebaawa oba wakusaba tumala teesa yonna wikendi eyiyo mazima omutwe gwo mukafazali salamu abakyala mwendo. Yes. Yes. Hey. Sayise okubalaba amanya agange nze Ochen naye jeje waweze bayita protocol mu Luzungu ba mu Luganda kyeki ensengeka
nze nandibadde soogeranga mwami Samusoni amaze okwogera kubanga ye mukama wange ku protocol naye ekyo ndoza n'okitereeza oluno twavuddeko so bintu bisatu naye mangu nnyo mudakiika 4 ekisooka njagala nsooke mwekubereko mu ngalo mwe mwennyini kubanga nze nabeeranga eka naye nga mbawuliriza wakati mu mbeera enzibu Gimix gy'amanyi naye era neewaayo nempuliriza kati Kazikomba akajinuuna ano mulala kakikola bitya kwegamba ekyasooka okumusanyusa ennyo mu kweyiya kwammwe gemanya ge mwajja nago esajjako wano mu radio sikola ku mpewo ate mwandabako naye nga mbeera mbawuliriza buli lunaku 9:10 mbawuliriza era nga negoma nnyo kulaba ku bantu abalina amannya era leero ngambe kanendegereze byonna njagala just kutanya Gimix kyayogedde ekyobuyiiya bwe mulina mwenna mulina ebitone naye ndooza abamu mwali temuzibeze mubimanyi tubadde wano nga tuwuliriza ani kagikola atya shaiti era kyagikola tubadde wano nga tuwuliriza netumwewunja eddoboozi lyalina ng'omuntu osinga Neyimbira Byange naye ng'omuntu eddoboozi lyakozesa libayita vocal kwate bulungi ngoja okulaba osobola omutuuza omulimu ogwange ndi kitunzi naye situunda mpewo nga bantu bebagamba ate situunda bulango wabula ntunda ebiweerezebwa ku mpewo gwe mulimu gwange gwe mulimu gwaffe wano kati ebyo byonna bemukola ebibeera ku mpewo nze byentunda nolwekyo mmwe kati nga bwe muli Neyimbira Byange mmwe kapito yange gyenguza bakasitoma bange bano nolwekyo ekyo mbadde njagala kukittaanya oluganda lwange simanyi oba lwe Gimix mbadde njagala kukittaanya nti ebikolebwa ku mpewo nze byentunda era bwebibanga tebiriiwo mba sikyalina mulimu wano kuleki department zonna tuli wano munange marketing oli wa quality program director Saabayiiya wa radio nti ebintu byonna bibeera ku mpewo nze byenkola ki byentunda kati bwe mutali nga mmwe abakola content ebeera ku mpewo mba siina mulimu so n'olwekyo nze ne kuba nange ne bataliwo wano njagala okubeebaza nti mwebale tuwa content nnungi mwaka ku mwaka gyetuguza abantu bwe mutali basina kyentunda era wetubeera mu reviews affe wano batugamba nti kakati omwaka ogwagwa gwali gutya gwali bwe gutya omwaka guno kyekyabulamu gwali bwe kyonga kwongeramu ki okusigaza nga programu eno ekyawulirizibwa kasita muba nga temuwulirizibwa mba sina kyentunda so nolwekyo ku lwange ne bannange bonna mu department eya marketing njagala kubeebazaamu ngeri enjawulo tumwebale kutuwa content nnungi etuguza bakama baffe customers baffe mwaka ku mwaka njagala kukyebaza kyokubiri simanyi bwe nsobola kwebaza aba client baffe kubanga mwami Alex netondabangako naye nze nkumanyi diti sola ajja kujogerako Gimix bulungi nkusajura properties nti bwemba nzijayo abaana abakulu bagamba bambuuza kusimba eriyo kiki otuguza ninayo Neyimbira Byange ninayo kati nze mbeera nga nze lutindo wakati wammwe ne radio
bakastomazi baffe ekyo njagadde ekittanye mulabe engeri gyetukwatagana mwabazze abamu bajja kunyumira ku kinyumu agenda neyimbiremu ku kusimba sindana byenkola nawaka naye ate nebitunyumira ate nebinyumira n'abawuliriza kati abawuliriza senga tebanyumirwa mbasinda muntu agenda kuwuliriza program kati nolwekyo mbasinda kyengenda kuguza bakastomazi bange kitegedde kati eyo connection eriwo tukwatagana tutya ffenna wano nolwekyo bakastomazi baffe mbayagala okubabazamu aketusaba bakiikiridde maditisola tubadde naye emyaka gyonna oza mulaba enjawulo tuliko kuba ku myaka naye mitwe kati omwami ono naye bwagenda mu saluuni bakayira nti lwaki omutwe guno ogona tugusalira sente ezimu nate nze nange nenkaya negamba nze atalinange nekitundutundu musalaze ezimu nozoono kati creativity eyo ebeerawo yabadde ayimbawo nenfuna contrast wakati wange naye ntugenda mu saluuni ate fembi bakugako sente ezimu ono bamukaya nange mbakayanya so nolwekyo mwebale nnyo okuyiiya baleme okubanga nze mbewuunya mwina ati eyo nze sigirina mbanyi ebirala nze naye ekyo nkyebalizamu mbebaza nnyo kuyiiya okwo saloni baikola sene mekeve kugera mangu wali kusinzira wali yabe bidi wali yabe sana kubanga gwe ngamba gwe nze basalira nya iyo ngala zikuwa kati nasinava wana neyanze wali kale gimmicks obugalo bwa Mr. Oche ajja muyita atuwe akagambo bwamaliriza akagambo tugenda butereevu akwase omuwanguzi banamaliriza okwagwe mukolo gwagenda okukola ye nga sente ate olumumugera mukitegeera kakati tulina okutuuka n'obalowoleza mu byemutanalowoozaako situyinza kudda wano netukwase kyokoleti buli muntu amulabe ne banne kubanga mummwe mwemuli ate abayinza omuwendulira mwemuli n'abayaaye mwemuli n'abaki mwemuli n'abaki n'abalowooza nti balina kye bamuyamba kati kyokoleti wakutte tutemere bagenda kusobola batemera okutuusa nga kyokoleti yeeteesezza era olukiiko lwa simba ekyo lwakisazeewo kyokoleti sente zo zigendagenda ku akawunti sikutuuka wano batugambe nti kyokoleti bamuyingiridde ekiro kyokoleti yadde yakatuuka ate boyfriend najja akamungezako kwakana boyfriend yakwabuse nazo okitegedde kyetubagamba kyali kibaddewoko ku muwanguzi nyamyamya alina omuntu amuli ku ttaya wano mawuli n'olwensonga eyo tubasaba mukakane tuddamu mukole ki Suzanne nga munsenene eya Neyimbira Byange yenze chocolate sooka okwebaza Radio Simba okutegeka ebintu bino ebirungi ebya Neyimbira Byange era singa teyali Radio Simba osanga sandikise president wa mumenta nenebaza ne bamaneja mwenna abaliwo olunaku olwaleero n'abataliiwo mwebale nnyo kuba singa era si mmwe wetwandibadde wano eno nenebaza ne bachief abali ebweru abataliiwo naye kyemanyi batuwulira beebaza nnyo kuba yensonga lwaki tuli wano essaawa zino beebaza nnyo era Mukama abawa omukisa nebaza nnyo ne bayimbi bannange baneeno ab'amaanyi mwebale nnyo mwakola omulimu munene nnyo era mulina ebitone nenebaza ne vice president ono mulungi nnyo vice president oli w'amaanyi
the one that need to kill our culture. Sarah Yokota Kilabanentanamo. Why do people forcing us to abuse our customs? Nothing to fear, but fear return. Alright, twali muchibira chafenga chama sekuzi wekustwale kane basala bajja obuwangwa bwabwe n'obusekese wali butafumba kyane tubasembeza byali byabuwangwa bwaffe ne tubabuulira ekyama ekiri mu kusamba kamyokongera kukune bafera abakadde baabwe oggulogulo ne tweyekanga bukapaka ne tubitandika twakozesa butengotengo tozilalira kusika tuzigatte wansi kuzitalitulina byali byabulumikika simba na manyisekese kuziweze mangu ngene muno katila besi tatusanga ngamba omukigasebe yatuvuma obudongo tatunula muli tatudde mu bufumbo senga kweyavaye ese kutya obutongo abawala wano temwewala butongo ekiri abamu kwekwewala obutongo batufira kabasajja lwa butongo mwebe mutya ate ebisinga kubele byomugaso Warren byali byalukana yatatabigondera netubikoze abasenga batukutira bajja nembufunda ne batushamuwa mbakunyogogera ekyedi empawo zavuga oliwo wansi buba bugale nga waggulu nnyimba sirisisa ekirinje kyakyayasongola njala tubyekuna omukkaala ffe bapapa bekakola nga ziddemu nga tuli babbebi gwabojja mu nsi y'okkooko obunanga efufu y'ekibuga wambala mmiri osana kugalageti valu kwebaka kwabula omusibba wabuba bulabe olw'okulumira egindi obonna mundagi amawala bawano temwewala butongo kiri byabamu kwekwewala obutongo batufiira kabasajja lwa butongo mwebyo mutya ate ebisinga okubeera ebyomugaso obutambubiru mu bigambali abaami bakubye soba okubuka ateze nkumuyanyirinda zefunye zitwala myaka nga lunana gyemukoma okutibira gyemakoma okutirira bali mu kilasi kati abasajja bayizeewo banga werasi eneyesawo simukaffe tuli mu kilasi abawala tayize abawala bawano temwewala butongo ekindi babamu kwekwewala butongo batufira kabasajja lwa butongo mwebyo mutya ate ebyo bisinga okubeera ebyomugaso obugalo byendiko bannange simanyi era omulaba nga njogera ebigambo ebimu nemulaba naye nga ndi musajja nga amaziga gampitamu temunenya lwasanyu lingi mwemijejje neyanziza nnyo nava ekavumba ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga zaali 4 omwezi gwa mukaaga nzijjukira bulungi kuba ndowooza kyekyali ekyamagero kyange siyinza kukyerabira naye neebaza bakontesitaati bannange mukuliko eyo olunaku olwo mwebale nnyo mwebalire ddala makompikitinga bulungi lwakuba nti tulina okukimanya nti ku muzannyo kubeerako omuwanguzi ne gwe bawangudde naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala mwekubireko mu ngalo neneebaza bamaneja baffe bonna sijja kwebaza omu ku omu okuva ku management ya radio Simba bakitunzi baffe bonna abasapoosa baffe bonna okuli ba chief ne ba chiefs ba lower council of chiefs mwenna mwebale nnyo mwebale ddala batwetera abawagizi ekavumba kuba ekituufu kiri nti abawagizi abava mu wakiso si be bampagira bokka ne be mwaleeta bampagira era mwebale nnyo mwebalire ddala mwami jejje wemba ekavumba ng'ennaku z'omwezi navaayo ndowooza nga 5 kuba empaka twazitandika nga 4 nina ekirooto kye natuukako kye nali sigenda sisuubira nti ndikituukako nafuna accident eno mu mwaka gwa 2019 nali sirina kirooto nti ndifuna omuntu oba ndifuna ssente zenyiziza okungulira okugulu neneebaza Allah ow'ekisa Chief Esbeti Nandawula yangulidde okugulu kwa $2,800,000 yangulidde okugulu kwa $2,800,000 mu bulamu bwange taata wange ne maama wange gye bali ne nali sirina kirooto nti ndifuna okugulu kwenyiza otambula
era omukyalo oyo yebale nnyo yebalire ddala ali mumuneebalizeeko nenebaza Radio Simba singa teyali Radio Simba sandifunye bantu bwe bato. Nebaza Lord Mayor waffe Ronald Mugomba Lwasa okubanga olunaku lwe nakuba final z'empaka za Neyimbira Byange ne Maria mu kifo ekyokubiri nga ndi Vice President wa Chocolate ku stage kwenyini yampeerako emitwalo 5 era nazo nebaza Vice n'abalula n'ampa $10 kyalimu emitwalo 36 mu 14 yebale nnyo yebalire ddala era alipo Kayondo oyo mukono nampa emitwalo 10 ne bannanga ab'essaala banga banfuwaawo ssente bonna nsaba Allah abawe kye basinga okwagala era nga kirungi mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nvudde ku ekyo nange neebalira mu baparticipating obulungi bwana Maria mu Vice President naye nga neebaza abawagizi bonna aba Radio Simba abajja e Kavumba nti neweebanga Kazikomba si yaliyo Chocolate yatuwangula mujje mwongere muwagire Radio Simba ku essaawa zino kyetufudde kyamaanyi. Yes, neyanziza nnyo neyanzeeko nali musaale naye Chocolate yansinga era nzikiriza wansinga mukunsinga yansinga okuyiiya empaka za Neyimbira Byange tutayige kubala nzibu nnyo ate nange abaana bano bonna be nasinga nabasinga okuyiiya kuba nzenzeko omwana omulenzi akyamenya erikodi mu nsi ya Neyimbira Byange okweronda mu kalulu k'omukisa ne Maria kuba Vice President kuba abaana bano ogenda okuyingira studio bakubala buli luyimba lw'oyimba ne bakubala naye ate nze yasinga okubabala kuba bo balowooza nti ennyimba enkadde zonna ngenda zikuba ne mu nnyimba enkadde nakubamu oluyimba lumu ne mbakuba baasi ntirakuba ne manya nti biyima lyavudde mu studio ne muyiyiza olumukuba ne manya nti otiti avuddeyo ne ngamba luno oluliwo terumukuba ne nkola olumukuba bwetyo bwe nabala ekintu ekyo era n'aba najja omwaka ogujja 2023 ekyo njagala mu kibale n'ekyo nenkyebaza nti nalina obwongo naye Chocolate yansingako kubanga ye pulezidenti wange nali mulungi nnyo oluyimba lwange lwali lugamba badde vibe wabula kye nasooka okumanya nga ngenda yiiyo oluyimba nasooka kumanya nti bannange ku bantu ababadde mu audience kikinyinza okubakolera okusiima endowooza nti nyina beebaza era natandika era byebyo byaliwo natandika nga ŋŋamba ti abaami kosa abakyala abaami kosa abakyala situuka tosimagira situuka tosimagira baliwa mukaaga nnyo gw'omukaaga gawalayina kikola nasanga otiti nebbini gawalayina bakuba nawasanga kulego yakusatwawo sikulimba tebambona tanze sokula ekyogo w'omukwano tenaye ŋŋenda mukuba imwebaza imwebale nze okumpagira imwebale imwebale okumpagira imwebale imwebale okumpagira. Yes, kakati neyanziza ssebo nyongera okubaaniriza amanya bampita Isaac Abogeza Mandev Programs Director wa Lugula Simba. Nebaza abasponsa baffe
Mwami Alex Waditi n'aba Century olw'okutubeererawo emirundi gyonna nga tukola promotion zino. Okubeeza program ku mpewo kyekintu ekyasinze okuba ekizibu, naye babeerawo obudde bwonna bwe tuba tubeetaaze. Sigenda kwogera biwanvu, naye njagala okudda ku sayidi y'abantu abaparticipatinze Neyimbira byange ow'omwaka guno nti wadde mwenna temuli bawanguzi, naye mukyasobola okukozesa omukisa n'ebitone byammwe ebirala. Nze mbalabye nga muli very creative, newankubadde nga mwenna mbadde sibawuliriza nga mwogera, naye mbasaba mu kiseera kino ndi mu kaweefube enoonya talents empya. Kyalibadde kirungi newe naalibadde nga nfunyeeyo omu ku mmwe, kyalibadde kirungi guno omwaka tuleme kukoma ku Neyimbira byange muwanguzi, naye twalibadde tufunamu n'omuntu otuyinza okutwala oba oli awo n'abeera ekitone kya Lubogola Simba emyaka egijja. So omuwulira nga mpita abantu temutuuleyo ne mugamba nti nno bino byabalala, oba oli awo muyinza okwezuula ne tubaako kye tukola. Sijja kulandaga, ngenda kuyita mukama waffe omukolo alabika aguggalewo. Sebo mukama wange nkusaba mu buwombeefu otwala akazindaalo kano. Nze mbadde nkyanyumirwa. Okay. Sigenda kubayita bassebo oba bannyabo, kubanga ekinsiza okunsanyusa wano nti abantu bensinga okulaba wano bavubuka. Emyaka nga gyali 5 gino Neyimbira byange yatandikira 5 years? 8 years. Twalina twalibadde kusoomozebwa oba okuva Simba lwe yatandika emyaka 2 mabega, abantu abasinga be twasisinkananga nga batugamba tunyumirwa nnyo Simba, naye nga tulaba emyaka gyabwe gikola ki gigenda. Naweza Simba ndi senior 1 senior 2, kakati nkola ndi wano ninawali namba ate nga mu radio tetukimanyi nti omuntu kyeyongera okukula n'obudde bwe obwa radio bukola ki bukendeera. Netugamba tulina okukolawo ekintu ekisika abavubuka oba ab'emyaka emito. Netulaba nti program zetwalina yes nungi, zirimu ebyabavubuka bingi, mulimu jokes ebisanyusa, naye tugamba nedda tulina okuteekawo ekintu ekisika abavubuka. Ye idea ya Neyimbira byange yammwe, promotion eno yammwe ya kuzuula talent, ya kubachallenginga nammwe muveeyo gye muli mufunemu okutuukiriza obubala bwaffe obwa Simba mmwe bweffe. Kinsanyusa nnyo okulaba president ng'era naye mukyala, oba ono mukyala owokubiri owokusatu wafuna, kitegeeza amaanyi gali awo. Ate abakyala bawuliriza balungi, kituwa amaanyi n'essanyu nti abakyala Neyimbira byange mumujumbira nnyo, kirungi nnyo. So Neyimbira byange azze akula okuva gye yatandikira, nga bwe tugenda okusisinkana ba client abamu n'ogamba naye mbagamba nti tutegeseewo promotion empya Neyimbira byange, nga bababuuza byebiki ebyo mugenda kwonoona abavubuka baffe.
naye nga ffe tumanyi kyetwagala oba kyetwali twagala buto clients ze bajja batandika okutegeera kyetukola ki kyetukola be bano abakulu abali wano netusiima ennyo Century ne biti babadde naffe ebbanga eriwerako tubasiima nnyo mwebale nnyo naye nga n'okusingako awo nze ndowooza nti ffe mweffe kyava wala nali wano emyaka 2 emabega nali nkyali muvubuka nga nkyalina enviiri zange nga sifaanana mweti naye nga nkyali muvubuka era mu budde obwo kyewunyisa nti bwe twatuula ne tugamba nti buli rediyo eriwo ezannya nnyimba z'abazungu oba z'abakongo ne tugamba tusalewo tuzanye ennyimba ezaffe ezawano. Bwe twava mu meeting ne tugenda wali oba Sengeka Agonde ennyimba music genda okulaba nga ennyimba ezimalako olunaku nga tetuzirina ng'abantu abasinga obungi mu Uganda tebarecordinga ki music gagenda kukola ki. Mu budde obwo waliwo abakongo bangi tugezaako nnyo okuyingiza abakongo ate nga tusika ne bana baki aba Uganda. Kati bubeera wano n'olaba myaka 2 emabega leero eza Uganda nyingi nnyo ate zisinga n'ezabaki ez'abakongo. Kitusanyusa kiba kitegeeza nti industry mu Uganda ey'okuyiiya ekoze eki ekuze. Ekyo kirungi nnyo. So obalaba wano nga mwetabye mu competition yaffe. Competition actually yammwe si yaffe yammwe ne mufunamu kituukiriza obubala bwaffe obwadengira obwa ffemwe mweffe kitwongeramu amaanyi kitulaga nti abavubuka mukyatuwuliriza mu abatuwa amaanyi ago n'abakulu bano bakola ki tebasobola okulanga. Simba esanyusa abawuliriza abaayo tulina basanyusa kyebalaba ennaku ku Simba ntono nnyo bwe bawa eri owuliza programu zaffe okuva ku makya okutuuka olweggulo tetwagala nnaku. Abantu baffe babonaabona nnyo, abamu tebalina mirimu, abalala balwadde, abalala tebalina ssente. Yengeri yaffe ey'okukola ki obaddiza essanyu eryo. Era mu programu nga zino tuyita mu programu nga zino kola ki okituukiriza. Naliko mu meeting eya UCC. UCC kyekitongole ekitutwala ekya gavumenti. N'omukulu Semanda Eva nali wano. Era mu meeting eyo yali nzibu kubanga bwe baatuyita bagamba eyo program mugijje kuki tujyagalako. Tebagamba lwaki tukitegeera waliwo aba complainers abebulugiriza nti eyo program ekola ki erimu byakuwemula byokka. Bagamba nedda si gwe mulamwa gwa program naye tujja kutereezaamu. Naye kyatulaga nti bwe twadde nti abamu balowooza nti olina okuwemula okusobola kubeera ki successful, ekitali kituufu. Era ndowooza ennyimba ze muyimbye wano teziri wala nnyo oba teziri ku level eri eyasooka kagambe simanyi ngeri gya kitaamingamu naye size mwayiga nti mulina engeri gye mukola ti musabikamu. Ekyo kyatusanyusa nti twakolaganira wamu netusobola okukola ki okusigaza programu yaffe kubanga baali bagigobye ku mpewo. Semanda oyo gwolaba yali munyiikaavu nnyo
n'ava mu miitingi nga teyeetegeera ngamba nedda guma ekintu tujja kukola ti tujja kutereera. Kinsanyusa nnyo, kinsanyusizza nnyo era kyatusanyusa nnyo nti tebaakola ti kyetwabanyonyola kyetwabagamba bakitegeera, puroguramu neesigala ku mpewo. So mbeebaza nnyo aba Neyimbira Byange. Simanyi oba ffenna twaliyo ku idoling, abamu kirabika tebaasobola, naye idoling nayo mutulaba ndowooza tubeera mu ssanyu na kuyiiya, mu ssanyu nakola ki nakuyiiya. Abantu baffe babeera mu ssanyu ssaawa 4. Okati TV Neera.